olowooza by election weba naddala ku ssaawa eno wakati nopu kigiri mu ngalo ani abaakwatawo kaadi awo nze nabadde ngambye bannange anjiratiifu nze nadde ajo baalina gy'alengera aji yali ayagala wa chairman ne baŋŋambye n'oweddembe yagambye omuntu weweddembe togenda ku loadi meeya agenda tandika lwanagana ekyokubiri kono saakasi kono saakasi gwe tubaddemu abasajja abo bonna bonna nga bwe baali bayingidde sigala aliro fiiti kakyali mu people power wa power kulo nebanga libadde ddene ba oba ontegeera yasoka n'asirikamu kaawo n'abaana akomawo kale basooke batya ku mbozi y'abeegwayo yaziikiddwa olunaku Baleero ng'abantu 8 bamaze okuvaayo okuvuganya ku kifo ky'obubaka wa Kawempe North ekibadde kikiikirirwa omubaka Muhammad Segirinye yaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Terefayina weetuukidde Kawempe nga banna National Unity Platform babiri okuli Magala Umaru kw'ossa ne Salim Serunkuma batandise dda okutalaaga ebyalo era buli omu awera nti yasaanidde okudda mu bigere by'omugenzi Segirinya. Nali muwandiisi wa kibiina mu kalulu mu kwetegekera akalulu ka 2021. Era ffe twagenda nga twa-identifyinga abakulembeze b'ekibiina era ekibiina ne kiwangula. Nsuubira nti Kawempe mumanyi. Ekyokubiri mbadde mukunzi nti amazima ddaba nti nno betuli nabo mu leesi osoboza obuwoldinga tiketi mbuyina byenkozeeko bannakawempe bisobola okweyogerera ebyange si byakwogerera. Buli omu awera nti ekibiina kya NUP kyamukwasizza bendera ku mulundi guno era batulaze we bagenda okussa amaanyi nga balondeddwa. Kawempe mu mbeera ate ninamu n'emirimu gyange. Kawempe alina ebizibu bingi twaliza wamu. Okusooka tebyobulamu mu Kawempe si birungi. Era kyova olaba Honorable Segirinya ebintu byasookerako yasooka n'agula ambulance oluvannyuma n'ateekawo ki n'eddwaliro. Naye for now tugenda kusooka kufokasinga ku projects eza muganda waffe the Honorable Segirinya ze yali atandikako okugezanga okuzza obujja eddwaliro eryali ligaddwa okuliggulawo. Ku bano kugatta ne ba NRM basatu okuli munnamateeka Jemba Moses ng'ono yabadde RDC w'e Kasangati Namale Juliet Kosa ne Mutumba George nga bano bawera nti nga NRM si baakuviiramu awo. Segirinya abadde omukulembeze omulungi ffenna tukimulabyemu ekyo. Abadde akola ebituuka ku muntu wa wansi wengenda okutandikira. Seeganya kutambula, seeganya kutuukawo. Ono Kawempe mukulidde mwenzaaliddwa mumanyi buli wamu nja kutuukawo waakomye wenja okutandikira n'okusingawo. Abalala abavuganya ku kifo kino ye munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola kw'ossa ne Mutazindwa Mahmoud wa FDC y'e Katonga era akkiririza mu kisinde ekya PFF ekisuubira okufuuka ekibiina essaawa yonna. Already tumaze okwogera nti twetaaga candidate y'omu ow'enkyukakyuka. Kitegeeza nti kikyali kyakumpi okusalawo tiketi ki. Abannankyukakyuka basobola okusalawo okulonda emmotoka mwe tuba tuleetera ensonga eyo. Kawempe North y'emu ku bitundu ebimanyiddwa okubaamu eby'obufuzi eby'oludda oluvuganya nga mu myaka 20 egiyise ebadde mu mikono gya bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekitundu ky'e Kawempe era kisingamu basiraamu nga nabwe kitateekateeka okuvuganya. Eddiini kikulu nnyo ssaako okuluubirira okukyusa embeera z'abantu kubanga abatuuze abamu abasinga bamufuna mpola. Tetwagala abantu bavudde mu ofiisi nga ne bajja buzi tebamanyi bulumi bwaffe bwaba wansi. Twagala omuntu wa wansi. Ebuuze ffe abantu ab'okugurawundi kuba ffe tumanyi asobola otukiikirira nga Segi bw'abadde Segi. Wabula Ssaabawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Lubongoya agamba ekibiina kyakugoberera emitendera egy'okunoonya omuntu omutuufu nga kyebuuza ku bantu b'omu kitundu. Tetugenda kutuula wano ku kitebe tusalewo nti gwe tugenda kwebuuza ku bantu era process yaffe mugimanyi bwetambula. Tulina engeri gye tukonsultinga abantu era nga bwe twakikola ku Honorable Muhammad Segirinya. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda balinze ebbaluwa ya Paalamenti yokka okukakasa ekifo kino kikalu olwo bategeke okulonda era etteeka erifuga ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obutasukka nnaku 6 okujjuza ekifo ekibaddemu omubaka wa Paalamenti ng'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi bw'annyonnyola. Kiraka wa Paalamenti
alina ennaku 10 okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti ekifo kino nakiri kikalu tekirina akikiikirira mu palamenti. N'olwekyo tubategeeza nti constituency eno terina mubaka. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kamala okufuna okutegeezebwa okwo kalina ennaku 6 etteeka ligamba nti kalina okuba nga kamaze okutegeka by election okuzzaawo omubaka omupya mu kifo ekyo mu nnaku 6. Mukyunguzi agamba bo bonna abatandise okutimba ebipande eddembe lyabwe kyokka okwewandiisa okuli mu mateeka tekunnaba kutandika. Tetulina candidate n'omu mu eyo constituency oba mu ggwanga lyonna. So waliwo abantu abali eyo batimba ebipande, bayimba, bazina mu ndongo, bagenda mu makanisa, mu makereziya, boogerayo buli kye baagala. Ebyo byabwe. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumya roadmap eraga di ekirina okukolerwa. Buli omu asobola okuba n'endowooza ye, naye kale essaawa zino ye Alex wajja akakuba. Lwakuba nti nze kiwale yange eri wali nga baweddemu gundi wali. Nga tukkiriza nti omuntu yafa. Inna lillahi awo 2026. Kyova olaba nze nga nze bwe tuba tukyabalina abali mu liigi nga tukyagamba babeerewo. Siratiifu. Bali kuweereza. Naawe okulaba. Mama Shaloni mpigage nateeti. Kaadi tugiwaani Mama Shaloni. Ndemadde ensalo nakaweze. Omuyambi wa Segirinya waba alina empapula. Bw'aba wa Kalulu. Kale. Bw'aba alina empapula kyo awummule mirembe sympathy ekyali y'amaanyi. Ne Nagirinya n'omuteekawo bulungi bwoti. Abaana bagamba ndaba tetulina egirimiti ssuubi atufugemu. Nagirinya n'omuleeta bulungi nnyo bwoti. Balulya nga mwana Bobi Wine agenze ku kaadi. Bagamba katu. Sumulula twecce ewagiddwa.